okufuna oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.galiwangoedi.com. Yes, tukulisaba kumula mukomu na Wasol TV. Tuagenda maaso. Akadde kano tuba tulaba atebidi mpapula ez'amawulire nga bwe twagambe Daily Monitor ne Ono Bwino. Balina ensonga nnyingi bawandiseeko olwaliro wano ogenda ziraba ne bannafe aba MTN bakujjukiza ne bagamba nti akadde kano gwatasobola kgenda mu kyalo kozesa enkola eya mobile money. Osindikira abakadde ak'okulya ddala mu festive season muno. Osobola okusindika oba okugyayo ensimbi ng'okola sa mobile money ate osalibwako. Buli osalibwako singi 1000 ofuna sente points 15 osobola ozikozesa okugenda maaso okufuna voice bundle, SMS bundles n'ensonga endala zonna ng'oyita mu nkutu guno ogwa MTN mobile money. Bakugamba nti MTN mobile money Uganda Limited erunganizibwa banki nkulu eya Uganda era bagamba nti promotions zonna eziba zigenda maaso enamba ebeemu yokka ekkubirwa eri 0312120000. MTN everywhere you go ate nga balungamiriza ekitongole ekya Uganda Communications Commission. Daily Monitor uno omutwe omukulu agambye nti government yino etaddewo amateeka okulabika nti ekugira abantu abatali bageme. Omwaka ogujja bw'oba manyi toli mugeme tojja kgenda mu ssinzizo, tojja kgenda mu bbaala oba mu restauranti, tojja kgenda mu ntambula ya lukale, tojja kgenda ku masomero ate nga n'ebisaawe n'obutale nayo tojja kkirizibwa kgendayo. Cabinet erabika nga ekintu yakiyingiddemu tebikyali byambu. Twali tulaba nti twebuuza ba RDC bajjawo obuyinza. Cabinet erabika nga yendoosinze ekintu kino okugema kutuusa mu ggwanga erya Uganda. Bw'ogamba entambula ey'olukale ekibuuzo ekiddako kiri nti gavumenti erina bitundu byenkanawa mu ntambula eno. Bw'odda ku masomero ng'otunuulira gavumenti bw'okuŋŋaanya omuwendo gw'amasomero gonna agali mu Uganda, gavumenti erina kameka gakomodatinga baana benkana ki. Bw'otunuulira bannaffe ebyemizannyo gavumenti ebinamu mukono kyenkanawa. Bwe twogera ku masinzizo ekyo kyo kankiveeko. Naye bw'otunuulira bineeno byonna byonna amabaala butale byonna kyengezaako okugamba nti kyekiriwa. Gavumenti bano beeyagala okulagira bagoba abantu abatali bageme ate be bantu be bamu be bagendamu bakuŋŋaanyamu emisolo. So kitegeeza nti abantu abaddukanya bizinesi ezaabwe wano eno mu Uganda bulijjo gavumenti evaayo ne bako directives zeeteekawo ne bagamba nti genda okole ewuwo feno tukola byaffe. Mu bufunze kikyengezaako okugamba nti gavumenti efuddeyo nnyo oba ekyafaayo nnyo ku bannayuganda okulaba nti ebataasa oba bakugira okugwa mu buzibu obutali bumu. Naye ate tosobola kukugira muntu kugwa mu kintu ky'otalinaako mukono ky'otalinaako control oba okifuna. Kekadde gavumenti okuzuukuka okutandika okukola ebyayo. Kaakati bonna be bayimiriza effort poto ali bagenda ekasese babadde mu motoka za gavumenti zabadde za bulijjo. Naye eyo directive giteeke wali ku stage ng'ogamba omuntu nti woba toli mugeme togenda kulinnya. Ekyo kyategeeza wano. Onakimya ssente bali bali mu kubo. Ate bakugambye nti kyebagenda okugamba toli mugeme tolinnya bbaasi. Gavumenti buli kimu toli mugeme toyingira mu katale. Gavumenti buli kimu togenda mu ssomero. Nti ono gw'ogamba nti takkiriza client kuyingira ye anoonya ssente ali ku bibye oba okifuna. Ate okunoonya ssente kitegeeza nti ate naawe ofuuka obulabe. Gavumenti buli kimu ekisobola era esobola okukola buli kimu kyonna kye beeyagadde. Obuzibu bwe buli nti bigenda kusigala ku pepa oba bagenda kusindika abantu okuzoganya nga bwe babikoze. Kubanga kitwe lunaku lwero nti tulebe ku driving permit bw'oba tugirina tusobola kuyita ku luguudo. Ekiddo kiba kijja kuluma entambula n'enteekateeka kati gw'omuntu gwe alina okwekubiriza nti jala kutuuka e Masaka mu budde bwe buti. Naye bwe banankwata mu kubo ngenda kusibira ludda wanaatambula oba siitambule. Ndowooza directives engeri gye banaazikwatamu ezijja okubanga obaolyawo nti naawe wenyini inconvenience tojja okufuna bw'onooba ogenda kufuna passport ne bagamba genda ewa DISO genda ewa RDC akuwa empapula nga tolina baluwa ekkiriza nti ojja kusanga akapande wali no access unvaccinated persons no access no entry no kati nawe kenyini ojja kuba inconvenienced sezo ojja kwegoba wekka oleme gendayo bagambe eddwaliro omutuuma okola omanyi ky'omutuuma okola lwaki otuuka wali owuliddeko issues za yellow books okubanga zicupuddwa njagala kujjukiza nti gye buvuddeko nga vaccination tenaba kufuuka nsonga bazzenga bakwata abantu abacupula cards
eziraga nti omuntu agemeddwa ekirwadde kyaki ekya COVID-19 kati unless ng'omuntu alina enteekateeka y'okulinnya ennyonyi eyo strict naye binene ebirala mbu okugenda mu taxi okugenda wa ani alina obusobozi mu paaka empya eyo oba paaka enkadde okulaba nti kaadi gy'omuwadde eraga nti oli mugeme ncupuli oba ntuufu ate awo tubeeranga abagamba abantu babeere ne rigidity tetwagala for the start tubeere nga tugamba nti omuntu bagenda kubagema kuba omuntu singa okwata emitwalo 15 ogenda ocupula kaadi ng'okugema kwa bwereere nga naye nga tolina nsonga oba oli awo ekulemesa kubanga weegemesa naye opalapala nnyo ofune kaadi empiso ya yellow fever ya ssente mmeka era ndowooza obuzibu babufunye nnyo naddala bacupula ebintu abagenda emitala w'amayanja nti bwe batuuka eri bagenda bakebera nga tebaliimu infact babifunye nnyo ku ssaawa entebe bakitegeeza nti osasudde ogenda kukola double pay wasasula ku kicupuli ky'omanyi ti kicupuli ate ne bakuzzayo tiketi yo ne bakisazaamu kati okuwala ebyo byonna okugamba nti bajja kubasindikiriza ogenda okucupula lwaki tutuuka ku eyo level nga okimanya ekintu nti kiri kyansi yonna kyabulamu bwera kiyamba ggwe tuve ku kiri nti bajja kucupula kati tutajetinze kulaba nga twegemesa either ocupudde oba tocupudde naye nga weegemeseza okusobola okulaba nate nga obulamu buddawo kyetwagala kati kubanga kati okugamba nti ate abantu bacupule bakole batya mu mbeera twali batukubiriza abantu kanti nnyonnyole bwe nti sigamba abantu kugenda kucupula kaadi naye njagala tutunulire embeera gye tutambulira mu kugema ekirwadde kya COVID-19 tuyina ebifo ebiwerako nga paka kati oli akugamba nafuna doozi emu kyatambula sinafuna yakubiri tuyina ebifo nga completely bo bagamba nti buli lwe tutuukayo batugamba nti eddagala eririyo lyabali eri abafuna doozi esooka okusooka okufuna then tuyina ebifo ebirala ebitannaba kulaba ku ddagala ligema COVID-19 kaakati directives zino eno zireese nga ziri general za mu Uganda waliyo ekifo ekitafuna eddagala akadde kano nga tubeerera ki twogera ku bukadde bw'eddagala 40 obwakatuka sirowooza nti eriyo ekitundu kya Uganda wetwogerera akadde kano nga tewatuuka nga wadde eddagala erigema COVID-19 nga tubeere feya okutuukayo n'okulituusa ku bantu bintu byanjawulo ate tetuuka ku bantu akadde kaneno wetwogerera already complaints gyeziri nti omuntu atuuka mu ddwaliro ne bamuguza eddagala lya COVID-19 kikyamu nnyo naye olw'okuba omuntu ali mu bwetaavu n'awaayo ki ssente already waliwo complaints nti waliwo abantu abamu anti kakati bino byonna nga tubyogera kati abantu ino okuba empowering nebe tudda eddagala lyakugula wekubira endulu nebe tudda mu percentage bayinza okuba bagula eddagala bali 1% ebituli byonna byonna ebiri muno kiba kitegeeza negligible eri 0.00 kwogeranya ku bukadde bw'abantu abagemeddwa zovu ekansitekebwe bwenti bannayuganda mugende babageme ekirwadde kya COVID-19 ekyo kikulu nnyo eddagala eryo lyetaaga ekyokubiri ministry y'ebyobulamu nsaba muveeyo mukole ku complaints ku kwemulugunya mwongeremuko n'amaanyi mu kusupplyinga doozi z'eddagala mu bitundu ebimu awali complaints z'okubaguza eddagala mutuukeyo abamu abatandise okwemulugunya mbu bagemwa simanyi bukaddi bwabwe ne babuguza abantu abalala eyo nayo issue yakukwatibwako naye bwe tunaagamba nti directives zizze olw'okuba nti kiri nti tulina okugemu ekirwadde kya COVID-19 ate nga bwe kiri nga tetukoze ku bumulumu buno buli eno mutusindikiriza kugenda kukula nga n'abantu okugema ojja kuwaayo ssente gye bujjeeyo maaso ogema kugenda okubanga kutuuse naye bw'ogamba nti abannayuganda okusinga nti baagala nnyo okukolera mu rush hour nja kukola mu ssaawa esembayo bwe kyali ku ndagamuntu nga bagamba okuzifuna bannabafuzi abamu baazifuna ne bagamba abantu obutagenda mu maaso zifuna zagenda okutuuka nti kati kyabuwaze ane batandika okusattira kati omuntu owapulayinga okufuna endagamuntu olina olugendo ogenda kutambula mwezi gujja naye ngaendagamuntu bagamba lwogenda baga pending mu system naye ng'ate ekintu kigenda tuuka bwe kitubagamba nti system ekulaga etya nti saagemwa kati bano bannaffe abasattidde nga bali Fort Portal otaddemu olugendo lwa mitwalo 10 ogenda Fort Portal ne bagamba togenda dde Kampala kubanga teweegemesa naye inconvenience yokka yabaddeawo either weegemese weeyongereyo obaddeyo gy'ova and actually omukyala Hajjat Hanifa Koya kyeyagambye nti Uganda tetukyali kweri levedda ku muggalo kyetulina okukola kukozesa nteekateeka yonna oba tutya okulaba ng'eggwanga ligemeddwa kiba kitegeeza nti kiriza bagaana bagenda kuteekawo enkola yonna either ogyagala oba togyagala okulaba nate nga abantu bagemwa kubanga bonna agobwa emirundi ebiri ne bagoba mu katale ne bagoba mu ddwaliro ne bagoba ku ssomero wakati ne gardens zazzeewo nti omuzadde kasita atwala omwana ku ssomero toddayo nga kiweddewo muteekeyo weeks 14 asome omugyeyo nga okusoma kuwedde
kana olaba ndowooza bajja ku inconvenience nga bagaye toli mugeme toyingira ssomero toli mugeme togenda mu katale togenda mu ddwaliro osigale ng'oli odimana outwawo amatendekero ga waggulu gaggulawo si weewaawo directive eyali eweereddwa bw'oba toli mugeme tokola ki toyingira mugijjukira lwaki bakikakkanya kabonero akalaga nti ministry y'ebyobulamu yazuula obunafu bwayo kati ebintu bireno byenjogerako oba oliawo mu maaso kaawo katonda waba tatusaasidde biyinza okubaawo tukiriziganye nti bannaffe aba traffic ku nguudo okuggyako okulaba date nti pamiti ye eri expired abasinga obungi tasobola detectinga nti kino kicupuli kyaki kya pamiti likewise confidence ogijjawo ekulowoozesa nti omuntu gwensanze wali eri ku taxi mu park omuntu gwensanze ku ssinzizo agenda kusobola okudetectinga nti eno kadi njingirire oba kituufu yampebwa ministry y'ebyobulamu kitegeeza nti gavumenti eyolekedde budget ndala yakudiployinga okugema kuno n'okuteeka abantu okubassaako ekibuli ky'okubagema gavumenti si yekifunamu gwe omuntu it is your personal benefit okubeera ngoga naye kati gwoga nti okwate kaadi ey'omuntu omulala naye nga gwoganye buganye tutunuulira directives eziweereddwayo kati olaba ababoda kati gavumenti gyeringa eyambako abantu olemeddwa okutuukiriza obuvunanyizibwa bwabo kabakuyambeko okutuukiriza nga n'omukono ogw'ekyuma ababodaboda bwe babagamba nti oba tolina helmet tolabikako ku nguudo buli muntu yafuna ekyefaanaanyiriza kasitayita kwafande munanjulira wakiringa olinako kakati kyekyo kyetwolekedde wakiringa olinako kakadi akalaga nti ogemeddwa ekirwadde kya covid-19 so kakati ministry y'ebyobulamu kimu kyokka kyeteekeddwa okukola bwebanga egenda kukwasisa bino first of all kukakasa nti yo obunafu bwayo obw'okuba nti esupplying eddagala ttono mu bitundu awali abantu abangi n'okuba nti awali abantu abangi libeerayo ne lituula nga teryalikwatako n'okugezaako okukola ku basawo kati abatandise okuguza abantu eddagala omugalo gw'okubiri ogujjukira bulungi waliwo eyawakanya okuddayo mu ggalo gw'okubiri Delta bwe yajja n'agenda ng'atabuse waliwo yagatusigale nga tugenda e Kampala olaba bibadde bitandise kuyitenga twandidda mu ggalo kyakulaga nti embeera yaliwo n'abantu abaafanga olwa covid-19 abantu bagamba twekukume tetwagala kudda mu mbeera bwetyo omugalo ogwasooka mu batuweera akawunga message erina okuyita kana akadde bantu kugenda kwegema kyetaagisa nakuddaawo okugamba nti bagenda abantu begemese kyekyokka kye tulina okuba nga obaolyatukako ku kirubiri nange nkikkaatiriza nti abantu bagende babageme ekirwadde kya covid-19 naye programu y'omusunsuzo olunaku olwaleero ministry y'ebyobulamu nayo ngigamba ekole ku weaknesses yaazo directive eno okuluma kiba kitegeeza nti mu Uganda mwonna kiteekeddwa okutambula naye bw'osanga nga mu Kampala directives we zigenda okukola ng'ate ebusiya teri oba embalala nga buli muntu atambula kyere kiba tekikola akadde kano tolaba nti kafyu atandika ssaawa emu naye tulina ebitundu ebitawulira kafyu nga byo bikola paka ku makya kati omanye abantu kye baazuula bakolera mu Kampala kafyu watandika ku ssaawa emu ne batambula ne bagenda mu bitundu ebyo okwongera okukakkalabya paka kumacha so kitegeeza nti bwe kiba kigenda kuba applied selectively then twolekedde akaseera kakati tugamba nange mu mbeera eyo titolinda kutuukako ofuna inconvenience kino ekintu kyokwegema liranga tteeka omuntu ayinza ogamba nti mu Uganda temuli mateeka nokakasa nti etteeka gye liringwa gavumenti mweri gye balonda nga 14 January ne bagiwa n'endorsement ate ina n'obuyinza obukulu abatonda agikwatira ku kulembera bannayuganda bagamba nti bagenda tukubamba ogamba nti omanyi kyekitegeeza omuntu agamba mu nju muno mulimu omusajja ekyali ku ndagamuntu naye era kyatuuka naga kati nkole ntya ekintu ky'endagamuntu saagadde kigenda nnyo naye kati kwekikomezaawo kankyogereko waliwo katusooke twaye musajja mukulu ono tugenda kudda tumalize bino kubanga ensonga zino nkulu nnyo ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Robert Mutebi simanyi oba bakulema gy'olaga munnaye bwe tebakuddizeeyo ng'ate tolina kkaadi ya kwegemesa oyinza okutuuka ku Masaka Road oyo nayinza obbanga buzibu olwaleero okuyitako kale Pusega akedde atya olwaleero mu ntambula y'ebidduka natidde okweyongerayo nga bwe twabadde tupulaniza olunaku olw'eggulo nensalawo ntume butumi kubanga natidde okunkwatira eyo ate nemererwa okukuziriza mu Kampala Christmas oba mu kyalo Empigi so mu Kampala mwendi ndabira nnyo Fedi omunkulisize ebyamukutuuseko olunaku olw'eggulo naye essaala zaffe zakoze wamala njagala okutegeeza nti mu kiseera nga kino tutandise okufuna cases eziwerako ez'abantu abacomplaining era
nga news edit ogenda kulaba nga cases ofuna mpitirivu nnyo mu kiseera kino ez'abantu abadduse n'obubokisi bw'abannaabwe abaterekanga ssente. Ezo ssente ze batereka ezo eza cash round n'eziringa ezo, abantu bangi batandise okudduka ne ssente z'abantu, era owulira kati mu byalo n'ebitundu abantu abamu gye balina obubiina bino obwo abaterekanga ssente abazikuumanga batandise okudduka. N'olwekyo tubeere keen, twegendereze embeera eno abantu badduka nnyo ne ssente ate ze tuba tulowooza nti ze tugenda okulabika ntukozesa mu biseera bino eby'ennaku enkulu. N'ekirala cases z'endabye zeeyongedde ze z'abantu naddala mu bitundu eby'ebibuga ababodaboda bano be batikka ebintu emmere n'ebintu bwe bityo nti bintwalire gindi. Totikka wa bodaboda bintu nga tomumanyi, otherwise ajja kugenda n'emmere yo, ajja kugenda n'ebintu byo omunoonye nga tomulaba. Cases zeeyongedde ezifaananako bwe zityo ez'abo abadduka n'ebintu ebyabo ababa bibawadde obibadropingira oba bibatwalira mu bitundu eby'enjawulo. Naye olunaku olwaleero ndi Lusega okubalagako ku bannaffe abakwata oluguudo lw'e Masaka ekiri wano n'embeera eriwo. Yo jjaamu olunaku olwaleero abatambuze nyinza okuba nga sisobola balagirira luguudo lwonna mwe mugenda kuyita nga temuli jjaamu. Ekisinga obukulu kigenda kubeera kimu kwefuga kubeera ne discipline, kubanga jjaamu ye mungi ku nguudo eziyingira n'okufuluma ekibuga. Olina kubeera bezi na discipline, ate n'ekirala okwewa ebitiibwa mwenna abavuga mumanye nti muli ku luguudo, ate mwenna abavuga mumanye nti ebidduka byammwe bwe bulamu mu kiseera ekyo, obulamu bwammwe buba buyimiridde ku bidduka ebyo. Ki ekiri wano e Busega? Jaamu ye yatandise dde okukwata motoka zitambula kasoobo, naye bannaffe abagenda mu bitundu ebya okusingira ddala western, abagenda mu bitundu ebya Masaka oba kanjite Buddu, abagenda Ankole n'okweyongerayo, bo wano bazze dda okulabika nti bakwasaganya butya bwe bayinza okufunamu entambula eya layisi mukko, kubanga ate mu paaka ekintu kyetomodde dda akasente ko akalabika nga bakalinyisiza. Kakati abagala ku ntambula eri chipuko wano webajja ne baba nga bafuna ku motoka ezitali za buseere ezibongerayo, era kye tugenda okulabika nti tubalaga kubanga tutandikidde ddala eno waggulu, tujja kubanga tukkirira tubatuuse ne wansi mulabe ki ekiri wano. Kakati ku Shero wano e Busega ekiriwo kye kino, balinda motoka be bano nga bwe mugenda maaso n'okubalaba, erudda luno be bano nga bwe mubalaba, abo balina motoka ezibatwala gye balaga okulya Christmas, nga bwogenda maaso n'okubalaba balinda mamotoka wano wonna ku Shero wajjudde abantu abatudde balinda motoka ezigenda okulabika nti zibatwala, nekyandibanga tebannazifuna ne gye buli eno. Siniya gyebali oli bulungi? Bulungi sebo. Oyingidde ekyalo? Nze ngenda kukola mirimu, sigenda mu nnaku nkulu. Ekigaanyo wano Nzina gwe nninda nze naye abagenda beewo. Abaana bagenda mu kyalo balabe baase. Balaba. Balaba sebo naye. Zigidde ekyalo, enviiri za green, omutwe gwa green, enkofiira ya green na buli kimu green, abalumbye. Sebo naye nze ngenda ku mirimu gyange, sigenda mu nnaku nkulu. Kale tuyanza nnyo tuyanze eki. Nkugambye nti abaana bayingira kyalo ekijja kijje. Mami oli otya? Oli bulungi? Omanyi Oluganda? Oba twogere Lunyankole? Odda sayidi ki? Ngenda Masaka. Masaka? Masaka kitundu ki? Semambo Bannamasaka batandise okulumya abaawa Semambo Bannamasaka baabo bagenda e Masaka nga bwe mubalaba. Nkugambye tugenda kwogerako ko n'abantu ab'enjawulo abagenda mu byalo. Kakati wano bw'otuukawo emigugu giijo. Mami oli otya? Oli bulungi? Oddawa? Odda Masaka sebo Sembabule. Wano wabeerawo ezigenda Sembabule? Tukuma Masaka. Kati Masaka ne tulinnya ezidde Sembabule. Tulinnya wano n'olinnya Mpigi n'ekutwala Sembabule lumu? Mpigi? Naye tulinnya lumu. Munange ka transport keyongera buli lukya. Kati eggulo gyadde 3 leero ena. Eggulo gyadde 3 leero ena. Watufunira ya layisiko. Esatu ekitundu. Zijja
waliyo ezijja kati bwe binaagaana tunaalinnyo ezo eziriwo. Ekibuga okige bino byonna bibyo Byonna byange. Nja kudda ni mukyala mufumbo. omusajja omulekedde ani? Omusajja munnaaye ajja kwerabirira nyina bye mmulekeddeyo. Nyina bye mmulekeddeyo ajja kwerabirira. Kakati abakulaba ku Soul TV baagala okumanya nabo bayinza okuba nga bagenda kukoppa. Biki by'omulekedde, oyagala abeera atya, omulese omutegekedde biki? Ekintu kyendese mutegekedde kiri ekintu kimu. Alina okudda ewaka naye yansuubiza okudda ewaka nga bukyali n'okwefumbira asobola okwefumbira naye n'okukola ki n'okusigala nga ali nga musajja mu maka wadde omukazi oba taliiwo sigala ye yaba akakola ki agaddukanya. Anti omulekedde ki? Kintu kyemulekedde ebyokulya asobola okukola ki asobola okwegulira ebyokulya. Wakolesewo ka kamera akanaaketta oba bya Katonda? Sireseewo bya Katonda. Bya Katonda. Katonda yakuuma. Naye yeekuuma yekka. Mutumireko ayinza okuba akulaba omugambe nti gw'osimbudde. Naye Mayanja Twaha, Mr. Mayanja Twaha tumiddeko kwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja. Webisanje Kampala owino Bulenga Twaha owo Bulenga abakutumiddeko. Yoona agambye nti enjala kazikolere wano agende nga amaze okwebyula. Nva mu kibuga nina okugenda nga nnyirira nzira Matete Sembabule ndi muganda woono tuli ba Luganda tugenda wamu. Kati ono wenjala akusaliddeko wano? Ansaliddeko wano munnaye na budde bwambuze ne mugamba leero kati kanfune kadde nga nkedde annyongyeko. Kati n'ow'enviiri bw'anajjanga naye nga akikolerako wano? Enviiri yazimaze. Ekibadde kibulayo njala zokka na kutambula kugenda. Genda obakube tukwagaliza olugendo olulungi. Abali ku Soul TV yembeera eri wano nga bwe mugiraba. Eri yonna nno wajjudde abantu naye katukirireko wansi naye ndaba shero yonna ejjuddeko abantu abagenda mu byalo. Ffe tubalaga embeera eri eno ku bannaffe abagenda mu bitundu eby'ebyalo ebyenjawulo yeeno. Owulidde emmotoka eya layisi gye balinda okugenda e Sembabule ya mitwalo 3 kitundu. Bannayuganda bakola ssente nga beetegekera embeera naye nga bw'olaba bano bonna bannayuganda abagenda mu byalo. Maama olirota? Rukunjiri bakugenda kutwalira ssente mmeka? Balimu tugamba 8 10 mitwalo 8. Watandika ddyo zitereka? Banga ddene. Kati ogendera 8 okudda ogenda kuddira mmeka? Situmanyi. Naye we bali kunyuma abakoledde akaviiri. Kale bali kusiimu. Banyarukunjiri alumbye. Tubalaga ekiri ku makubo, twavuddeko mu kibuga akakati tubalagako ku lumu ku nguudo ezisinga okutwala abantu abangi. Jjukira nti luno olutwala abantu abagenda mu bitundu ebya Buddu ate n'ebitundu ebyankole n'okweyongererayo ddala ekigezi nayeyo nga bw'owulidde abeerukunjiri n'abawa abo baba badda sayidi eyo naye nga wano olaba nti bannaffe abakozesa ebidduka yo embeera yonoonese dda. Akalipagano k'ebidduka ko k'amaanyi nnyo wano ku roundabout ey'Ebusega. N'olwekyo mmwe abakedde nga mugenda okulabika nti muyingire ebyalo kino mujja kisanga mujja kigumira bugumizi nga bwe mukiraba naye nga shero ogirabye yo ejjudde abantu abagenda mu bitundu ebyo. Twagala kulabakoko wano ekidda ekyengera yo wali watya kubanga nawo watera okukwata abantu ababa bagenda mu byalo era nga badda ku luguudo lwe lumu. Abannaffe abadda mu bitundu eby'Emityana Mubende n'okwongerayo munnange Geoffrey Mulwa temulina buzibu mmweyo
embeera si y'amaanyi nnyo eri awo etiisa, naye abannaffe abadda wano mu Western bo abaana okulaba nti jaamu ye akedde kwata. Ebiseera ebisinga abamanyi oluguudo luno jaamu tatera kwata nnyo kuzigenda, atera kwata kuziyingira ekibuga kubanga abantu baba bajja kukola, naye kati bw'osanga nga wano akutte bw'ati otegeera ki kyekitegeeza ddala kuggwe eyeetegeke kutambula nga oli ku TV ssaawa zino weetegeke ng'omanyi nti kino kyekiri erudda eno. Kyetubagambye kyekyo ekituli mu maaso, kyemugenda maaso n'okulaba nti abantu bajja bafune kamotoka ak'essente entonotono. Enjawulo ebeerawo, ebeera ya ssente entono wakati w'50,000 n'omutwalo, yenjawulo ebeera ku abo abazze erudda eno n'abalinyira mu paaka ez'enjawulo. Naye nga ekiri wano kaakati kyogenda mu maaso n'okulaba sayidi wano omulabi waffe wa Soul TV, abantu bo weebali balinda bafune ku mmotoka oba oli awo za layisiko nga tugenda maaso n'okulaba oluguudo lwonna ne waggulu eri wakwatiridde neeri kumpi kutuuka Kyengera wakwatiridde abantu. Muzeeyi gye bali bulungi, genza okulya sekukulu gulobo nga zikuyitako bwisuwa gulobo wategeddeko sente zigasuza kale tugenda kuba twegatta ku munnaffe oyo ate katono nnyo, naye nga embeera yeeyo bannaffe bakedde beekozeeko balumbye ebyalo. Bannamasaka temusussa nnyo ate kubanga bakoze ki Bannamasaka? Bannamasaka mukoze akasente mukakoledde ebbanga mukiridde mu byalo mugenze kuzirya ekizoote mugenze naye tujja bawulira tebazimalidde ku kkubo. Abasinga obungi batuuka n'okudda transport bakadde babapakira okuva eyo okubazzeeyo. Bajja kubasalira ennimiro balime basooke bapaka kale kasukatulamuza etamale wano Wilson katono nnyo manya ekidduka kyo tunadda tugenda kutula mu nsonga zino zokka manya sekukulu etambudde etya weetekateeka otya kyotekedde okukola katono nnyo muzeeyi Tamale bw'amaliza obubaka buno nga tanira ku nsonga ezo. Webale nnyo webayire ddala, ffe tetujja kukoowa kukwebaza kubanga gwe atulaba ku Soul TV gwe mukama waffe, era ebikolebwa byonna amasomo gonna ge tuleeta mmwe mutusobola okuwa amaanyi okubanga tugakola. Olunaku lw'eggulo twayogedde era twatandika wiiki eno nga tukugamba nti gw'omusaabaze bino by'okola bikutuusa bulungi oba biyinza okuviirako obulabu obutatuuka na kufuna mpozi olugendo oluli safe. Eggulo twayogedde ku y'okuba nti kika kye ky'emmotoka ky'olinnya, naye njagala okutegeeza nti essaawa zino n'ennaku zino akayisanyo katandise dda, ate gye tugenda ng'ennaku zikendera okutuuka ku nnaku nkulu keeyongera. Kyekibaawo nti amasiteegi gonna gatandika okufulootinga, amapaaka gatandika okufulootinga, miwendo girinnya, bintu bingi nnyo bibaawo. Naye nkugamba otya nti wadde nga wakati mu bantu abangi bwe batyo, njagala otegeere gwe omusaabaze nti naawe wennyini w'oyimiridde n'olinda ekidduka kisobola okuttirawo. So kola bino wammanga, gezaako okulaba ng'omaze okumanya ati ekidduka ky'olinnya kiri mu mbeera nnungi ate tekijjudde bantu gw'obeera ate excess. Tolwana kubeera excess, kyolaba nga kijjudde ate naawe olwane weeyongere muli. Gezaako okulaba nti ekidduka ekyo kiyimirira butereevu nnyo ne kiyimiririra ddala n'olyoka otandika okubanga okirinnya. Linda kondakita akole omulimu gwe. Leka kukola mulimu gwa kondakita gulewo oluggi weebandula omulundi gumu osobola okumusuula oba omusaabaze ali ku luggi. So tewessa ku mirimu gitali gigyo. Gezaako okulaba nti ekidduka bwe kijja okirabidde mu meters eziwerako nga bwe twakugambye eggulo weeyongeddeyo okuva mu bifo eby'obulabe okulindiramu ekidduka okirinnye. Naye linda bwe kiba kikulaze nti kitaddeko indicator kigenda kuyimirira kijjemu abalimu ate kijjewo abalala. Awo gezaako okulaba butereevu nnyo nti olinda kiyimirire, tolwanira kidduka wadde olaba nti muliwo bangi 20 ate mu kuleebeza bw'olingira baagalayo omu oba babiri. Naye linda ekidduka kiyimiririre ddala, kondakita aggulewo, teweefuula nti gwe kondakita oggule oluggi oyinza okusuula abalala ate naawe kennyini olyoka olabe ng'oyingira ekidduka ekyo mu butereevu nnyo ate ng'oli safe.
togezaako kubukira kidduka kitanayimirira kubanga kisobola okulinya oba osobola okwefulagulawo olugi n'ogenda nalwo ne lukuba n'ogweri amagulu ne gagenda mipiira gy'emmotoka ate butereevu nnyo ne bakutomera so ng'omulimu ogwo guyina nnyinigwo agukola n'olwekyo katube nga tukola ebyo byennyini ebigwanidde mu biseera bino tusobole okuba nga tuli safe gye tugenda. Yes, bwatu mzee Wilson Tamale bwatugambye oyuno akuwa with the experience. Executive Director Mulamba Country View Driving School osobola okugenda wali enakulabye osobola okugenda ekisebi wali ku Star osobola okugenda emubende oba egaza kasanga tiyo bwayagala okuyiga ebidduka ono alina experience yonna atendekedde emyaka ejusuka 30 ogende enakulabye wali osobola okugenda ekitebi ku Star oba emubende oba ekasangate side zegayaze yonna inayo branches ezenjawulo gwagala kati atendeka bana ababoda abemmotoka ennene entono class zonna osobola okufunira abantu pamiti. Yes, okay. Byonna kukyusa pamiti transfer byonna ajja bikolerako bulungi togenda mbawucupuli bagenda kubbira eyo nsimbizo kolagana n'abantu abakiruddemu ate nga akinamu ne experience tulengera kati bannaffe ababasi basi naye bo tebayimirira abazirina eddala ku kkubo ne beekyatambula olina agibuukira ne beeyongerayo basi eyimirira lwa nsonga eyimirira kujjawo nakufulumya waliwo zino oluusi ndowooza baba bakola change oluusi aba bazimonitaringa awo walina weetuuka olina avaamu mulala n'alinnya oba pioneer be balina omuze ogwo teyimirira abapioneer be balina omuze ogwo babeera ne ba inspectors ku stages ez'enjawulo kati waliwo oli watuuka okuhandinga over kati batero kikola speaking abantu mu kkubo obakweraga nsanga waneeno teyimirira esigala ng'ekyatambula ogulaba n'emigugu acha ndowooza nawe era ekyingereza abagenda tobe ndowooza omukyala agenda emasindya obayimirirawo okwo ne bapikingawo abantu ne beeyongerayo basanga waliwo abantu ne beeyongerayo naye nga akadde kano abantu bangi abatambula omuntu ateekeddwa kubeera ng'ali cautious emigugu abantu balina mingi bayinza n'okutwalako omuguno n'otamanya nti bagututte bwe baba batutte mugugu si mwana kubanga olunaku lw'eggulo nabadde mu kibuga omwo nga neekenneenya abantu abali mu paaka enkadde abadda mu byalo empya omukyala agamba omwetisi gwe weetika omwana nze kaneetike kino simanyi bya muwendo byenkana ki ebibeera biri mu mugugu ogwo okusinga omwana kati n'otunulira omwetisi ng'atadde akaana wano nga bamuwadde n'akagugu akatonotono ye ng'ajja akola ki ate oli yakulembera abeera ku speed ono yajja agoba mpolampola bw'ati so kakati simanyi kyononyonyola musajja kati ng'omukyala oyo omutebi gwatulaze ng'agenda mukyala alina emigugu mingi kati omwetisi bw'abula n'omugugu kyaliwoko ndowoozawo nga ku ssaawa ya Queen awo owali amataba amayitirivu mutebi omukyala gwe yatulaga ng'oli yasose kwetika mwana n'amubuzaawo nga kakati ate ye ali eno tamanyi oba bamugjeyo oba tebamugjeyo so njagala kusaba laavu y'abaana ekomewo ebiro bino ne bw'otunula ku kkubo nga batambula omuzadde omwana amukwatira ku mukono ku sayidi yaki y'oluguudo tuyita mu bwino ono mangu tulage nga tugenda mu mulama gwaffe butereevu kubanga byemwera byetwogerako wano naye ono bawandise nti ebitiisa ku lunaku lwa Christmas olunaku luno lwavaawa omuti gwa Christmas ne Santa Claus bavaawa Yesu bamuzaalira mu nnyumba oba mu kiraalo byonna ojja bitegeera wano natti ku maali y'abajenero ba Museveni yino emboozi ya ambasada wa Amerika ku bugagga bwabwe n'olutalo lw'e Congo akasattiro amagye gavuddeyo ku bya muhoozi okulumika essimu z'Abamerika wano ne bakugamba nti gavumenti wanze omuliro ku luyimba lwa Bobi Wine olupya oluzoganya Museveni olutalo lw'emmundu n'akazindaalo birimu ono bwino afulumya ekyayo olunaku olwaleero bano bagambye nti amagye kansime wano bafeze Museveni obuwumbi mu deal ey'okutunda muhoozi batya wa State House alese bwino atiisa ku lutalo lw'entebe mu State House bwe bavuddemu abagezigezi okufera President Museveni sente eziri mu buwumbi ani agamba Joseph Tamale mirundi jabisanga mu bwino olwagambye nti essimu ya President Enkambwe eyawangudde akalulu ekayunga mama wa Muwonge bamulumbye ne bamukola ki kirimu ono bwino afulumya ekyayo olunaku olwaleero ate waneeno batugambye nti President atta abamuwakanya aweze okuseka mu ggwanga lye bagambye wano nti atta ebukojja mu famire ya kitaawe n'emikwano gye n'ekigendererwa ekyokuwongera entebe akalulu e Kenya
bakopye akakodyo ka Bobi Wine akazoganya Museveni biri mono bwino. Bano bagambye nti byabadde ekyankwanzi Museveni gye yatabukidde ne Fulufiga kintu musoke olw'okubongoota ne bagamba nti gwabadde muliro gwennyini nga President Museveni asesenkanya abawagizi be abamu ku bano yabajja wa Bobi Wine nga bazoganya jjajja w'ekikofiira kino kya bisange mu bwino. Wano bagambye jangu kutwale ku nnyumba emizimu mwe gikubira obukule. Chameleone ayogedde ku by'okutunda amaka ge Seguku gye yattira omuntu. Abakasibukira balujja emisambwa egyabasuzanga ku Tebuuche emuyenga byonna ojja bisangamu ono bwino. Kimba Mwanseko wano bulungi nnyo ennyumba Kasoma mwe yattira abaana be 8 ekyatiisa abatuuze ensangi. Kale tugenda mu amagofe butereevu Daily Monitor twamulabyeko ebimu naye nga ekikulu byalina wano awansi nti abasawo bakkiriza okubanga badda ku mirimu. Kale bw'oba olina ensonga yonna nagenda mu ddwaliro abasawo gye bali bulungi nnyo bajja kukolako bakkiriza ne gavumenti ensonga zaabwe. Ebisinga bya Christmas muno byonna bino bisinga twabyogeddeko waneeno. Naye awandiise ku nteekateeka ya KCCA ey'okuddamu butonate okutuuma streets oba enguudo mu kibuga Kampala. Amannya g'abali abatali bannayuganda gagibweko tuleete amannya g'abaana nzaalwa ya wano nga balina kye baali bakoleddeko ku ggwanga lino. Gemanya gabagaweebwa streets lyebawa gundi seya baki bakakyusa akapande sinna bakuyitayo wali bize bayinza ba actually ne Dr. Spence ne bali nteekateeka okumufuula erinnya wano Kaliza dikagambye nti ndowooza kino kijja kuyambako okumalawo ebinnya oba olyawo n'okutereeza banakyusa amanya ate nga bali bagenzi be bagenda okutumbamu anti kye kigenda okukyuka oba changing name anti kati bwe oluguudo bwe luba mu linnya lyange ng'akyali mulamu nyinza okuswala n'endoobinga oba si kyo neeteekamu kaakasente ne nnoonya emikwano awo lutereere naye kati era sitiri oli bw'aba mugenzi kigenda kuyamba kino ebino ebyokukyusa streets tuyinza okugamba nti byandikoze naye ate biyinza obutakola. Uganda twetengeredde naye ate tetwetengeredde. Abantu abamu amannya enguudo ezimu ze babbula mu mannya g'abantu bano balina akakwate ku mawanga paka nakati agakyatuwa omudidi gw'ensimbi oba okifuna nti abantu baneena abali mu mawanga ago nabo buli we bawulira nti enguudo eno ziriko akakwate ku mannya gali naye nze ndowooza kyandibadde kyankizo nnyo omuntu n'asimibwa aba alina byakoze ng'akyaliwo. Oba kati wagamba nti ogenda kubbulamu abantu abagenzi abaafu BMK Hajiseya aliwo abajja kumera amalala bamuzaata Dr. Spence Kizito Lwanga Cyprian. Kati ndowooza nti kyandibadde kyankizo Muhammad aba akoze ekirungi ng'akyaliwo omugambe nti Muhammad kino kyokoze tukuguddemu kino oba tukuwadde kino ekyo nakyo kimuwa ndowooza nga ye omuntu okubanga afunye ebyo bino okutunuulirwa yamulira mbigere byonna bina yabiri vasi so kakati boli awo nebino biri kyuka alijjo omukulembeze omulala aliri vasi nga byonna ebyo naye ndowooza era ekikulu kya byonna omuntu ategeere nti nyine teffali lirateeka ku ggwanga aye amaanyi ge gasimibwe kinuma mu Uganda mulimu Amini Road Amini ate obote close waliyo mabu eri waggulu eyo bani John Spiki waliwo nawadde nengera jjo bannakabanda yogerera Amini bane bakana jjo bakansala abekandaze ne bafuluma bakanza n'ekyo omukulu okulayirira mu Bible n'ebitabo ebitukuvu nga nti bandi muwadde oba Napoleon byalabiramu biri eri amateeka ago baba Napoleon Bonaparte bakolesa eyo baba nazi zimba ani yagambye bakansala nti omukulu ono ali emabega w'ekitabo kya Bible oba Quran yamukoowa mbu yabba mutoyinza kukulayira mu kitabo kitukuvu nga wabba koti kye banga kirimu etteeka erigamba tobbanga kakati obeera okitoboledde amateeka 10 oba ogabazeemu oba olimenyere ddala gwe kennyini embwaze allegation just kugamba nti yabba naye nga koti ejja oprovinga byonna naye anyway kale tugende mu nsonga ezakeetala akasekukulu nera mukwano gwange gyadde yemulugunya omuntu gwadde asuubira okufunamu akasente ka Christmas ate wedda mu bipinga bupinzi ekyo kiri wonna fenna buli muntu alina gwabadde asuubiramu akasente ka Sekukulu tukirize tugaane ebintu bijja kukyuka bukyusi oba bigaane bugaane naye gw'osuubiramu akubipinga omanya embeera egaanye kakati bw'oba mukozi osuubira mukamaawo okubaako nekyakola omusuubira okwenyenyamuko kubanga leero enaku z'omwezi mmeka 23 emisala bagigaba ng'enaku z'omwezi mmeka kisinziira abasinga obungi ku ntandikwa
ne waba advance omujjawo nga 15 abalaba mugaba 25 abalanga ziwo tegezaawo bali mu kintu bwe babuziba 23 oba osemberedde ekintu bani be bawaga 23 abagavumenti bafunamu 27 kamera ka sente bazisembeza basobole zikozesa mu Christmas naye kakati eyo gavumenti naye kakati tulina babosi baffe abatali ba gavumenti nti embeera abakozi gye bawangaliramu ku mulimu akadde kano yennyamiza transport yalinnya bali mu mabanja ga renti jukira nti abamu bali ku half pay kakati abala tebafunirako ddala biri awo bwe bityo kati bw'aba mukozi asuubira mu boss bw'aba mukyala ewaka atunulidde dadi abeeko nekye yenyeenya jukira nti omukyala ye aba alinze mpeeza maama nkole ki nziweereze naye ate noono naye gwe nninze nti mpeeza maama naye ayina abasaidiye abakoze eki abalinze kati mpaayo omuntu atayina muntu gwagamba nti ono gwensuubiramu akasente ne waba mwami Museveni kati ke kaseera okulaba ensimbi y'ekikyala webadde eraga sente y'omukazi ebadde ekola ki akadde kano tulabe kubanga ekibanga kiganye namwe mubeeko kye mukola tumanye nti Christmas yabaddewo ku mulundi guno naffe tugifeeling nti yabadde tubagulira ebirabo tubagulira bu sente ya kikazi bagulira bu stocks sente ya kikazi tulabe kyekola ku mulundi guno katayi obwo bwe butyo obuntu obubakuba tulabe ku mulundi guno swalako ekirabo kiba kirabo sente ya kikazi tujagala bano kupika kameza kadde kano tulabe ne yekikazi webadde eraga ogaa nti mwami leero kankikwatemu kakkana mu ngeri ey'enjawulo kansoke mbuuze ku bamaama ne bataata nga mwakoze shoppings bambi nga wagenza ogulya omwagalwa we ekintu ng'owulira kiva ku mutima naye nga either walese extra size obanga katono nnyo timbufunze nga oli ne munno naye nga tomanyi size y'ekintu kyayambala soko tubulye sente y'ekikazi otujja kumulamwa kati go kikiridde banno sente y'ekikazi ekola bweti bw'oba tolina sente nkwata akasente kange nengula emmere ewaka naye ne ngamba mama naki ku dduuka taata Luisi bwajja mungambire nti wampoze sente y'ekikazi ekola bw'olaba nga landiroodi abanja naye nga takuyuuya nnyo omanyanga nti omukyala ataddeyo kati mpita mu mukyala landiroodi ne mugamba nti munnange omanyi taata gundi aloddewo ofuna sente naye kwatira wano kati bwakuwanga okola ki ng'ozizza eyo ye sente y'ekikazi ebeerawo kukweyimirira kukutaasa ku pressure embeera eriyo ekiganye twagala abamu beeyimirira abaami abali eyo embeera ey'okuyita Christmas ebaguddeko bugwe sobo togamba bwotyo waliwo okuddaala totubeera Romyose 25 December olina emyezi emeka okwetegeka okutuuka ku 25 embeera oba olwo nebyatunuulidde ng'osobola okumukwasizaako ndowooza kikiraga wakati w'okwagalana n'omukwano okitegeera nti badde niyo baidhayi kana akadde oba mu mbeera y'okusomozebwa olabire omuntu wo mukwano gwo olabire omuntu wo nti ddala akufaako kana akadde bw'obanga taata gundi talinaamu ogambe nti nga lwaki talina nga lwaki mwami Matovu talina sente za Christmas abaami temugjaako masimu kino kye ngenda okugamba temukyankalana ngenda kukwasizaako only if nga mu lugendo ono lwe tubadde tutambula nga ninawo kyenyinza okugamba nti nga family omwami wange abadde afaayo nnyo tudipositinzeeko ku kataka tudipositingako ku hardware yemu tuteekateeka okuzimba omwami wange bambi abaddewo school fees zibadde zimunyola kino na kino na kiri naye tulina abaami abalina abamu simanyi gye babakuza batya naye nga abamu tebalina discipline ya sente tosobola kumumanya oba alina oba talina oba okitegeera wogendera okutegeera nti kituufu omusajja ono alina nga network eri ebweru eyo ebyana byabadde akyakaza byasaasanyamu sente nga biyitirivu kakati bw'oba obadde olina discipline eyo eya itizooti kati abakyala abamu abaakuzibwa nyinza n'okizuula nti olina b'otijjiseeyo b'otambula nabo naye nga si mpisa yange kutandika kuleekaanira kuyombesa kukola ki kati nze nensigalawo gwe nondaba ng'omusiru naye nga nange nina kyentereka awo mmanya the kind of man gwe nina mu nju nange ne mmanya ki kye nina okukola okuteekateeka family kubanga at the end of it all bwe kiyiika ffenna tukosebwa bwe tuba successful ffenna wamu naye ng'okusinga gwafunamu amaka ga mwami gundi kati nze nkuleka nenkusiriikirira naye bw'obanga obadde ogwa mu tuluba eryo tonsuubira kukwata sente zange ziteekayo wabula naawe nkuteeka ku pressure nga bw'ozisaasaanya eri ne wano ojja kukola ki omwenkanonkano ku byenfuna tegubaawo kyaka gwakuma kwambala mpale na kwambala masaati g'abasajja
empale zetwambala zibazakika kati sincere kubanga omwaga mu mmere mwekandagga mu kaseera ketubeetagira jajja yatuwa omwenkanonkano naye gutuuka ku nsonga y'omukulu bumaali awo teguba amba nnyonnyodde engeri ssente zaffe gye zibataasamu kakati nze ndi omukazi akwata ku ssente y'akameeza ey'ekikazi alina engeri gy'anyumamu mu period eno anti kakati raba nnyimiridde ndi waneeno nkola ssente zange omwali akadde kano naye kati womanyi nti omukyala akuyamba nkugambye tewabawo puresha kuba kubanja ebintu bingi nnyo ebijja ne tubisayirensingira awo oba okitegeera ssente y'ekikazi evaayo kati bw'ogula ennyama n'omuceere ssaawa zino nga bwe nyimiridde wano sisobola kukwata mataayi tata Louis toguze butungulu toguze ennyanya toguze ekino ey'ekikazi evaayo ne ngamba Jemmy jangu genda ogulye royiko jangu ogenda okole bwoti jangu ogenda okole bwoti okitegeera nsobola okuba nga ntayaalisa naye kati mwe mwagala tuziteeke ku mmeeza nti ziizino bwe kiba kiganye funa entulo ogikuba ejiiko efuuke enkoko tugenda ekiriwo sincere atalina maanyi tagwaddamu ekiriwo naye mu mbeera ki olaba kakati abantu abamu betuwangala nabo emikwano kino kiri ku saidi zonna abakazi n'abasajja akulaga nti talinamu yadde n'ekyo naye nga bw'afuluma wano atalina yadde n'ekikumi akulekedde mukene n'entula nga bw'ogamba ogenda kumusanga eri nga yali mu kuwaamu rawundi banne anti nze yingini gwe yingini nze yingini kati ate enkasi egenda okuba eryato lino eryato litambulira ku yingini okutali gundi enkasi ejja kunsanga ntudde lijja kubbira eryato naye mu mbeera yonna tugamba nti tubeere frugal mu expenditures zaffe mukadde kano wetaaga frugality nti kwatamu ojja oluzungu lwonna ojja ddumalayo kekanakadde okutegeera nti Christmas omanyi sente nzibu sajja kujja vocabulary wanakikazi ezo zibatabula naye nga mu byonna tukize tugane eyo omabuganye n'ekiriwo yanga bw'oyogedde ennaku ziyita nzikidde weviirayo weewano okuweesa ekitiibwa ewaffe kati nsobola okukwata ssente zange nenzitera maama ku ssimu ye n'alowooza nti omwami wange yazimuwadde n'akuba essimu ne yeebaza ku buko amayinja geeyongedde mutabani akoze nga yakikazi ate ab'ennaku zineno tulina emitima nti nsobola okukwata ssente n'engulira nnyazaala wange olugoye ne nduweereza mu kyalo oba okitegeera bakuwakkiriza sukaali nga 2 oyongerako mmeka bwe batuwaki bakuwa kilo za sukaali 2 zitwale mu kyalo oyongerako mmeka ati sigulira mu kiro kyonna kyoba oguze batwalayo kasawo kati oyongerako mmeka nga akuwadde omwami akasawo kamu bw'aba mpadde akasawo ka sukaali tugeze ne lita 2 eza butto n'eki kati nange nsobola okugamba kangule bokisi ya sabbuuni ngatteko oba okifuna ebintu byongera okuzitowa bagambe nti emuko yakoze kati yosente yakikazi bano baagala kukola baagala kukola dduuka mbalabi era muko weetereze bagera okukolamu akaduuka naye nga mu byonna ndowooza nawo ekigambo kya musumba kyankuteko nti Christmas si kunywa na kulya atweddabulula emitima gyaffe n'ebikolwa byaffe nti azaaliddwa kiki kyogenda okulaga mu mbeera y'okuzaalibwa obadde olina obutakkanya n'omuntu obadde ovuma omuntu obadde oli muwemuzi obadde okwongera banne ebigambo kyekiseera naye weddaabulule omutima gwo gubeere nga guli free okusobola okulaba nti tumwaniriza n'okuba nga tumuyozaayoza naye nga embeera etambula bulungi ebikole bya sitaani abadde bagenda maaso n'okuba nga oba oliawo mukola ebintu ebitagasa kekanakadde ate omwaka gugenda okujja ng'oze bujja okusobola okulaba nga tutambula bulungi byonna byetoololera ku kigambo trust ekigambo trust buli lwoba ne munno nga tomwesiga kikaluubiriza okumukwasizaako ku bintu ebisinga n'ogamba nti omusajja ono nandimwongedde capital mu bizinensi ye naye ajja kgenda azisaasaanyiza eyo omanyi omukazi omugumu ku ssente nze gambye kati ebyo muli kaseera okulaba akameeza kabadde okimanyi banza n'okukwa ekiseera ky'okukwata mu kameeza sooka okalinye mu kyawakati okusaba kwange nkuyiseewo abasajja be babakolanga shopping yonna ebintu babireete waka ogenda n'emitwalo egy'ebiri gyoleka ewaka olabe oba onadda na buli kimu ewaka nedda okutandika n'omwaka n'okuyambako kuleme kukoma ku Christmas ne fiizi lekagamba nti linda kitaawo abakyala be bakyasinza okuweerera abaana abamu kola research ebyakyukamu kati n'omukyala ow'omukyala talina ssente wakiri agenda n'alima ne bamugerera olubimbi okuva kuno nakuli naye ng'aweeredde ki omwana tunuulira ebitundu Busoga region yekyasinze okubaamu obwavu naye nga abakyala yeewaayo wakiri n'ayoza engoye ku kyalo
omwana afune ekitabo n'ekkalaamu then n'ekirala tusiima nnyo bataata musasula fees naye bwe kituuka ku omwana bamugobye requirement si temukwatako uniform y'omwana ekaddiye temukwatako kati awo mbasiweerera anti mba nange empeerera kubanga sente z'otaddeyo omwana nja kusaba bagenda okutambula fuuka eddoboozi ly'abatasobola kwogera ng'oli mu taxi ebiseera ebisinga tusirika nnyungu musajja tutwala speed at the end of the day akabeje wekagwa ffenna katutwaliramu leka kusirika ng'oli mu mutta emabega owuliza radio omusajja mugambe nti gundi totwala mbidde otwala abantu kyekijja okutuyamba kati nammwe abatamanyi makuba abafunye moroka empya bazijje ku mikwano gyammwe abagenda byalo okulya ennaku enkulu enguudo zakyuka tufige n'obwegendereza. Good morning. Tusonyiwagane bwe bubaka bwengenda okuwa obusembayo omwaka guno 2019 paka olunaku olwaleero COVID-19 bwe yabalukawo bingi nnyo bye tuzze tuyitamu obuze bungi nnyo bwe tuzudde mu bannaffe kubanga twatwala akadde okubeera nabo abamu atuuka n'ogamba kino bulijjo kye nafumbira oba kye nawasa ekyo wakiraba naye njagala kujjukiza nti buli muntu alina obunafu bwe onaagendanga owasa obanga ofumbira wano na wano onaakomawa. Tusonyiwagane kale ebyokulya bireme kumala mu bantu akadde nga tugendamu ate abaana okubawa emmere okutumbiza amakundi nakyo mugule bye musobola bye mutasobola mbireke mugule okusinzira ku size eya family joina ebyokusuula obusuuzi ng'abaana bagenda kuddayo walinga 10 oganya nti kale na spendinga zaaki daga nti mwake twetaaga akakoko tujjukire nti ebintu babigule naye omukyala yabamanya afumba byenkanawa ebimala family naye omwami leeta enkoko ne bwe ziba 10 ne bwe ziba mmeka abaana bali batumbiza amakundi balwala n'okulwala gye mmanyi nti tumalawo n'okulya kwennyini eberedda yati onayagala nnyo okuloza tekyagala olye ate musibire mu ddwaliro tulye ebyekigero ebigwanidde byadda yati tolya kujjuza lya naye nga muve muzanyo ng'ogamba mbu temulina sente za Christmas abaami baffe twagala bbanga za kiseera akalungi katugende tulaba ate bukya bwe zitambudde olwaleero tujja kulinana ku lwenkya katugende munnyo ku makya musibe bulungi.